tewali agenda kubeera munnaabwe bw'abanga ne muganda wa Kayindo tafiire ali eyo. Era Nzagi mu kuvaayo si be batubuulidde, balina bye batubuulidde naye si bipya. Bibaddewo. Abantu bangi bannayuganda bannaffe babuze. Abantu bangi bali eyo mu makomera tebali misango. Abantu bangi tebatwalibwa mu makooti. Wano namba y'abannayuganda babimanyi. Sewanyana mukamaawo nga bwali ow'amaanyi ng'osaasidde bali mu ezo gwayise omulema okumwesimbako, naye mugambe ti omusajja gwakwata mu kirevu akuba Uganda yonna, tawuni ku tawuni, kisaawe ku kisaawe, naye mwe mwekuŋŋaanya omuyeye ne mugende mu kasaawe ne kabalema n'okujjuza. Sewanyana twadde tukusuubira nga ne bwe baba bakuwadde kaadi era okutambula n'abo abawakanya NUP. Eyo ebadde enkolayo bakuwa kaadi 221 n'olekawo bakandidates abaali aba NUP n'otambula ne ba independent. Yakikola ne ku mulundi guli. Yakikola ku mulundi guli. Yeebale mu kulowooza nti yadde anoonya kalulu. Weebale kwonoona bululu bwa Lukwago. Weebale n'okutulaga bw'ofaanana ne bannayuganda okubakakasa nti bakumma kaadi nga waliwo ensonga. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ati ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9346 olwo obenga Ssempoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Geoffrey Mayanja gegange webale kutulaba wonna wosinzira okutulaba. Olwaleero ndi ne Chairman Yasin tuzze twogere ku nsonga ez'enjawulo ezifa mu ggwanga. Kiriza Chairman Yasin asuka kubuzeeko tutandikirawo sebo nsanyusa okulaba Chairman. Muganda wange nange nsanyuse nnyo okubaako naawe. Kaseera kabadde keetoolodde. Nye bwe bityo bwe biba. Kibaawo kitambula nakyo. Yes. N'olwaleero nzize tuwayeemu. Campaign zikuwuuba. Campaign zimpuuba. Ebiri mu mingi ebyokukola bingi. Tusemberedde mission yaffe. Gye tuzze tuyimba ebbanga ddene nga tubuulira bannayuganda nti tulina kye twagala. Tulina gye tutunudde. Tulina okubaako bye tukyusa. So era obudde bwo tebutulinda. Wabula buli kiseera tuteekeddwa okuba nga twekubiriza okukola guno na guli. Kubanga kati tewakyaliwo nnyo obudde bwa kuwummula. Bangi buli omu yeetala mu ngeri ye. Abaagala buli kimu buli omu kyalowooza naye nga ffe mission yaffe olwaleero yetuwuba kubanga tugisemberedde buli kimu. Mbalamusizaako nnyo mwenna abali bannayuganda bakyala n'abaami. Tubeebaza byonna bye mukola ebbanga lyonna lye mubeera nga mulowooza ku ggwanga lyammwe, nga mulowooza ku bulamu bwammwe, nga mulowooza ne ku bannammwe abalala mu nsi yonna gye muwangaalira, abali wano mu Uganda n'abali wabweru w'eggwanga. Tubalamusizaako nnyo nze mbeereko ne Mayanja wano nate tuwayeemu. Chairman Yasin, olowooza akakiiko k'ebyokulonda mu NUP kalengerera wala kubanga waliwo yaŋŋambye awo nti naye Geoffrey akakiiko k'ebyokulonda nga kalengerera wala kino nga yakijje ku ebyo ebyalabise era ebitambula ebyabadde ekawempe ng'omukulu Lord Mayor Elias Lukwago atongoza campaign ze agenda maaso ne campaign ze. Omukulu ono Alan Sewanyana agenda okukiikirira Makindye West kuba Namunigina ataweebwa kkaadi okuva mu NUP naye yabaddewo butereevu nnyo era n'ayogera ebigambo oboolyawo ebyawawaza abamu ku bannakawempe ne bannakampala amatu ng'abyogera ku Ronald Balimwezo kubanga ffena tukimanye bulungi nnyo nti Ronald Balimwezo yeesimbye ku Elias Lukwago okulaba nga mukwakulako bwa Lord Mayor era ng'agire ku kkaadi ya NUP. Naye omukulu no Alan Sewanyana byayogedde ebyokujereegerera n'okulengeza nga akozesa advantage y'obulemu bwa Ronald Balimwezo abantu abamu bakirabye mu ngeri ndala. Ku bavudo gamba nti oba oli akakiiko k'ebyokulonda ka NUP
kalengerera wala obutawa mukulu kaadi era nga bagamba nti no buuli awo tisinga bamukwasa kaadi era bye mubyali badayogera essaawa zino kubanga alaga nti ye mukwano nnyo gwa Elias Lukwago. Kino kisiga kifaananyi ki neyanziza muganda kubanga ne kenyini agamba nti nze ndi mu na NUP wadaze independent naye mu campaign munagamba nti nze ndi mu na NUP era ne kala zakozesa zimu ku ezo za NUP era ekisanja kyamalako yakifuna ku kadi ya NUP era nga gyakyaliko essaawa zino era ne mu kugwa mu kamyufu yakagwirire mu NUP era ne mu kumusiba bamusiba na wa NUP MP munne era mu kuvaayo baavaayo bombi nga ba NUP mu kufa omu n'afa omulala n'asigalawo bombi bali ba NUP so kakati bannayuganda balina okwetegereza nnyo ensonga zino Mayanja ogwo mulimu ekibadde bannayuganda luli ekibadde batamanyi bwe guba nga mulimu ng'omuntu asobola okutuuka ku ekyo nesejjinya okubeera mu ttaka tokyewuunya otegedde nti bwe mubanga mulwana olwaleero okusigalawo mu Kampala ku Kampala nga bwafaanana ng'oli ku kampeyini za Lukwago bwe mubanga mulwanyisa omuntu eyesimba ku Lukwago mu mbeera bw'etyo ate nga olumye n'ogwengulu ng'olwanirako omuntu owa PFF ng'olwanyisa owa NUP gy'ogamba ekibiina ky'obeeramu kitegeeza nti abasajja bano banoonya mirimu ekitabaddeewo luli bagendagenda mu maaso n'okuswala oba okukola ebintu bingi ebijjayo kala zaabwe entuufu kubiri bibadde nga bajja balowooza okwawukanako ku ebyo bannayuganda bye badde babalowoolezaamu abasajja tebanoonya bukulembeze abanoonya mirimu n'okunyigiriza abalala tebanoonya bukulembeze banoonya mirimu n'okunyigiriza abalala banoonya space webasobola okusinziira abanyigiriza abalala banoonya mirimu begaggawaze era ebizibu ebiruma bannayuganda ebyo tebibakwatako n'omundi naki n'ogumu nja kujjukizaako katono pulezidenti awo yali asimbula ng'agenda ng'ayogera ku kyabasuubuzi abo lwe balumbwa amataba egenda n'abagamba nti bwe muba temusobola kwegatta ku bannayuganda mulwanyisa ekizibu kuba mukimanyi temukabirira bannayuganda bannayuganda bajjanga nga baagala okwerwanako nga mugamba temulinnya mu maali yaffe bannayuganda nabo obulamu bwabwe nabo mu maali so kakati era n'agamba nti nammwe abali awo mu Kampala nga bukayanira bufo kitegeeza muli bamativu n'engeri Museveni gyafugamu bannayuganda muli bamativu n'ebizibu bya bannayuganda kati olwaleero bw'ojjayo ogw'engulu n'oleeta ne bamashinaries boogere bavuma abantu abalala nga bavuma omuntu akwesimbyeko kiba kitegeeza nti kiso kya mbuzi kirekera omusire kitunula omubaazi lwaki mulowooza nti bali mwezo ye mulabe wammwe kitegeeza temuli batuufu bali mwezo mwali badde ku lumu nga muvuga okuvuganya kyateeka nga mumanya nti Lukwago emba situtte bali mwezo atwala naye otagufuula musanga ate ku bali mwezo okutuuka okumulangira obulemu obumuli ku mubiri gwe naye Sewanya nayiseewo mu kuyitawo yeerabidde nti buli laale honalebo bali mwezo gy'abeerako ajjukiza abantu kiki ekyamuleetera obulemu era najjayo n'abagamba nina okugulu kumu kakati ye baasaba akalulu abagamba kakati gwate bw'okireeta obuulira baani okujjako okubeera nti egyo emitima gyammwe miki kubanga akyogera lwatu tinze ndi mulema era nina okugulu kumu ekyakujjako kyekino kubanga ye ategeezezza nti akalulu keetaaga kugenda wa Elias Lukwago mbw asobole okudduka obulungi nti kuba kati singa babaasa okudduka mu kibuga nga lw'embeera ebaddewo simanyi adde ategeeza kudduka ki kudduka kwa kikaaki era n'agamba nti naye singa bamuwadde bali mwezo kakati simanyi tasobola kudduka era babanga bakudduka dduka mwezi luka 2 ng'agwa wali olwo ekibuga nga bakitutte kati nesitegera statement eyo yajogera mu perspective ki era yabadde ategeeza ki kubanga balodi meya baddusi bazirire kitegeeza va ku mulimu gwa mukwano gwange kyekitegeeza va ku mulimu gwa mukwano gwange kyekitegeeza va ku mulimu gwa Lukwago toteekeddwa kumwesimbako
naye nga bamaze kulaba nga bali mwezo agenda kutwala Lukwago amuli bubi. Yes. Kati Sewanyana mukamaawo nga bwali ow'amaanyi ng'osaasidde bali mwezo gwayise omulema okumwesimbako, naye mugambe ti omusajja gwakwata mu kirevu akuba Uganda yonna, tawuni ku tawuni, kisaawe ku kisaawe, naye mwe mwekuŋŋaanya omuyeye ne mugende mu kasaawe ne kabalema n'okujjuza n'oleetako ne bamationalize abagenda okuvuma kandidate. Sewanyana oyo Lukwago gw'ovumirako bali mwezo, twagala naye mutugambire nti eriyo naye mukamaawe akuba Uganda yonna. Obwo bunafu mubutugjeeko. Temulumba bali mwezo, tukimanyi mulumba NUP. Era gundi Sewanyana twadde tukusuubiranga ne bwe bakuwadde kaadi era okutambula n'abo abawakanya NUP. Eyo ebadde enkolayo, bakuwa kaadi 221 n'olekawo bakandidates abaali aba NUP n'otambula ne ba independent. Yakikola ne ku mulundi guli. Yakikola ku mulundi guli. Yalekawo yafuna kaadi. Yes. N'alekawo NUP besimbe betaddewo n'agenda ne ba independent. Kati eyo tochi ya NUP wabadde toswa jiwona eri mu EMC. Kisoboka okuba nga bye bimu ku binene byamuvirako obuzibu obutafuna kaadi. Kakati bo bali bamutunuulya bamukuba tochi munda bamumanyi. Kati mmwe bannayuganda abali eno mumutegeera butegeezi oluvannyuma lw'okwogera, oluvannyuma lwa actionize, naye nga bo bali bamukuba mu tochi abaali basunsula baali bakola kye bategeera. Bazze balaba ebikolwa bye n'entambula ze. Buli muli be batanatulaga naye nga babimanyi bingi era ebyamuviirako okumumisa kaadi. Era Katonda nga bwakola ebintu bye, bali mwezi alina omukisa mungi. Ekisooka musajja muweereza nnyo kuwonna ku bifo byabadde ajja akola ki, byabadde ajja yesimbawo. Ate tawangulwangako. Bali mwezo tawangulwangako. Ate bamuwa abantu n'asigala nabo ne bamusigaza mu mukwano. Era tomuwulirangako ng'alinawo embiranye ne ku bantu abamwesimbyewo. Yonna jaze yekola ki? Jaze yesimbawo. So kati n'ogwo omukisa gujja gumulondoola kwe kutuuka nga omuntu apangisa ejje erijja okumunoonyeza akalulu mu balonzi. Ate ye n'asuubira nti okugenda okuvumirayo opponent w'oli oba competitor w'oli aba ndoza abalowooza nti abantu ababuulidde kipya, naye ate nga oli bali mwezo yennyini yasooka okubuulira abantu ekimukwatako ku mubiri gwe ekiri mu bwongo bwe ne mu busobozi bwe. Kati ono bw'aba nga azze n'ayogera bw'atyo kitegeeza nti yeebale mu kulowooza nti yadde anoonya kalulu, weebale kwonoona bululu bwa Lukwago, weebale n'okutulaga bw'ofaanana ne bannayuganda okubakakasa nti bakumma kaadi nga waliwo ensonga. Kubanga nze ndowooza mu mbeera eza bulijjo omuntu ne bw'oba onoonya kalulu, kino kyabadde tekyetaagisa ekyamazima, kubanga waliwo bino ebikujja okwogera, osobola okwogera nti ono ayinza otasobola kukola kino oba oli awo nti balinoonyezaayo bunafu bwe yakola nga meeya wa division. Tebuliiwo bwe balinoonyeza nti bwe yali meeya wa division yalemererwa kino nekino bwe kyali badde. Bwe mwamuwa omukisa omulala n'agenda mu paalamenti, mu paalamenti bw'agenzeeyo alemeddwa kino nekino. Kati tunamukwasa tutya ekibuga nga yalemererwa bw'atyo? Naye ate okukozesa obunafu bwe bwalina obw'obulemu, nze ndowooza kiba kya butaliimu. Alan Sewanyana teyalowoozezza kusukkawo. Teyalowoozezza, kituufu ky'ogambe, teyalowoozezza. Era akalulu nga bw'ogambye nti bakasaba n'olaga obunafu bw'oli mu buweereza bwe, n'olaga obunafu bw'oli mu nneeyisa ye, n'olaga obunafu bw'oli we buli obutegeerekeka obulabika, naye n'otadda ku mubiri gwe, ku kikula kye, ku bulemu bw'alina n'ebiringa ebyo, awo beera walemeddwa dda, biba biremye. Amaze kugaana, amaze kaluba, kati bayomba buyombi mu kifo ky'okubuulira abantu kiki bagenda obakolera. Kuboledde era ndowooza tikiriiwo kubanga badde bajja babawa kuki, bajja babawa ebisanja naye ngera tebalina kye bakola. Nalabyeko naawe awo, simanyi lwaki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu baafuuka ate
bafuka ndoza Africa government nga je babanjira je balwanyisa. Yes. Kubanga nalabyeko awo Masaka eyo badde batongoza campaign zaabwe mukulu Abedi Bwanika ezokudde mu parliament. Era ne mulaba nga ayogera bingi nyawo ng'agamba kakati wabalabye waneeno ng'agamba President Robert Kyagulanyi Center mu ne NUP. Bwe bagenzi babadde mu Ankole gye batasimbye n'abantu bamu mu bifo by'obubaka bwa parliament. Esimanya nga bagira so abasimbyewo abantu nenga statement gyakola. In fact nga olobedde nti yabusosoze oba oli awo. Naye ng'olaba nti ekifo ekyokulambika ensonga ezikwata ku Uganda yonna ne constituency ye mwakomyewo okwesimba nga ekifo ekyokulambika ensonga ezo ate ng'olaba ali mu kulumba ate kibiina kya NUP. Kati nga twebuuza nti abakulu bano ebigendererwa byabwe kiki? Chairman mumbeera n'abasajja bano. Webale Mr. Mayanja. Mubagoberera ebigendererwa byabwe ddala kiki? Kubanga twali tulowooza nti biri byali byakuvunza kuba bali balese ekibiina kyabwe ekya DF nga tulowooza nti ageye tule mu mbeera eyo kali katukkirize ne mu kiseera kino kye tulowooza abali bali busy ku byabwe. Yes. Kubanga batadde bakandidate baabwe bapya tebamanyi baba n'abangolo batebawangule. Okulaba ate mundu bagitunuza NUP. Obuzibu buva wa kiki ekiri wakati awo? Awebale muganda wange Mayanja. Bana Uganda bamanyi balaba lwakuba basobola okuleka Kyagulanyi amaanyi mangi nnyo kubana ababadde mu politics owokukola ensimbi okusiriwaza bannayuganda buli avenue gye bagendamu bekanga nga bamusangayo. Ekisooka bagenda we bategese ne babanja Bobi Wine. Batambula mu kkubo ne bawulya emboozi ng'enyumya ku Bobi Wine. Bagenda ewa mukama waabwe Museveni nga boogera ku Bobi Wine. Nalabyeko awo omukulu Medadi Lubega Segona tugenda kumutunulyako naye awo. Nga kubye campaign ze ku mulundi ogwasookedde ddala. Naye nga tulwa abavuka bakutte ebipande bye NUP. Nga bamugamba ssebo tuviire twagala tulube NUP gye twagala Kyagulanyi nsiwa Lukagga. Weebale nnyo. Kakati bwe babeera eno mu bakama baabwe ba Museveni boogera ku Bobi Wine. Bwe babeera awaka abaana bayimba Bobi Wine. Kati Bobi Wine n'afuuka obulwadde gye bali kansa. Kati omusajja agenda okwekanga nga talina bw'agamba nti ne wano Bobi Wine waali agamugambi NUP kino kyabalema na kino. Oluvannyuma lw'okubeera nti buli watambula n'atuuka asangawo erinnya Bobi Wine. Asangawo akiikiriddwa Bobi Wine. Kakati kyafuuka ekizibu gye bali ekyokuddamu okubeera nga basobola okujja ne bawuddiisa abantu. Bakwatagananga mu bibiina nga bwe babeera wano bakulaga nti waliwo ekibiina kino waliwo kiri ne waliwo ne kiri bikola competition mu byobufuzi naye nga awo we balaga nti bikompitinga ne bwe badde eno mu mayumba ag'enjawulo ku mabaala ag'enjawulo mu bisaawe ebye batuula bonna Kasajja Wakalabye gundi mukube bwoti gundi mwanukule bwoti bakkaanya mu bibiina naye nga bajja wano ne bagamba bavuganya. Ekintu ekyo njagala nkijje bulungi Munnayuganda akitegeere nti babadde nga beebuulira engeri nga beebuulira beetegekera engeri gye bagenda mu field okutandika okunoonya obululu oba okwenyigira mu byobufuzi nga baleeta ekyo ekifaananyi kye baali agadde Munnayuganda atunuulire alabe naye ng'eri bo balina kye bakkaanyaamu ekyo kye bafunamu ensimbi n'emirimu gyabwe okwetegekera emirimu gyabwe. Kaakati bwe batuuse leero alinga akutte ebyobufuzi bya Uganda yagaana okutuula nabo okukkaanya nabo ku ebyo ebyekiyaaye bye bagenda okuleeta mu Bannayuganda. Kati mu buli ngeri yonna buli we bajja mu public muli kibaluma okuba nti abantu balemedde ku Bobi Wine ate nga nabo balyetaaze babalabe bakole bizinesi zaabwe. Kakati bano ba bedi abo tebalina kyakola ne baba tebaalyagadde kwogera ku NUP korede emitima emibi bagirina jaggwa n'obukyayi babulina naye beekanga nga balina okwogera kubanga bw'obanga oyogera ku byabufuzi bw'obanga oyogera ku bya Uganda bw'obanga oyogera ku mbeera z'abantu bw'obanga oyogera ku ki kyonna oteekeddwa okuteekamu Bobi Wine. Kati ye erinnya mu kulireeta
kuba libali mujjidde ateekeddwa kuleeta nga avuma, ateekeddwa kuleeta nga alaga obukyamu, ateekeddwa kuleeta nga abanja. Otegera ekintu ekyo. Kati bwebwe obuzibu bwe balina tebagenda muleka. Si lwakuba bali agadde okumwogerako. Tebagenda muleka. Si lwakuba nti baba tebamwerabidde bwerabizi. Nedda ssebo baba balina okumwogerako olw'okubeera nti bulandi nnene ate ebyamazima byajja nga byamazima ne bw'obyewala era mu kiseera ekituufu ojja n'obiremerako. Naye nga mbajala babuulira kino. Abedi ne bannammwe tewali NUP Kyagulanyi kyasobola kubalemesa kukola. Ekisaawe kinene mwe bye mumuvunaana okukola oba obukulema mwe mubikole tewali asobola kubagaana. Naye ebbanga lye munaamala nga mujja mu bulimba mujja kwekanga nga mwogera ebitagasa yolina omuntu okutuuka okulangira omuntu obulema. Bonna buli ayogera kyayogera, oba ali ayogedde ku mayanja alina kaadi, oba ali ayogedde ku bonna balumba ekintu kimu, balumba NUP. Naye nga mu kulumba NUP balumba pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert. Naye okuwa bannayuganda obweyamu nti ekyo tebakitandise butandisi bakikoledde ebbanga ddene. Neno olwaleero pulezidenti waali temufayo bannayuganda kirina kigenda bakola. Pulezidenti waali bamulimye empindi bamukoze buli kimu abalemye temusuubirira omuwangula. Byebyo Uganda wange. Medad Lubega Sseggona yagenda mu kkooti n'ateekayo omusango ogukuba nti empapula za Walukaga Mathias za kibogwe. Era essaawa zino tulindiridde okulaba kkooti engeri gye natujja nakukwatamu ensonga zino tulabe ne gye zinaakoma. Naye bannayuganda abamu beebuuza nti omukulu no Medad Lubega Sseggona awaabira Walukaga, awaabira akakiiko ka byakulonda, awaabira UNEB evunanyizibwa ku bigezo ne results na biki byonna, awaabira NUP, awaabira ki? Medad awaabira balonzi. Ate abalonzi be basoma. Awaabira balonzi be. Awaabira balonzi ba Busiro. Kubanga agezaako kubalaga nti lwaki temwamanya nti sitegeera. Kubanga Walukaga gw'obibuuzizza. Walukaga bw'ayita mu EC, bw'ayita ku UNEB, Walukaga najja ayita ku EC, EMC ya NUP, najja n'ayita ku Electoral Commission, akakiiko k'ebyokulonda. Bonna tebamanyi, bonna basiru okubanga baayisaawo omuntu atasaanidde. Bonna beekobaana ne bagabana ensimbi. Medad Sseggona ali mu kuwaabira balonzi be nti lwaki temwamanya nti sisaanidde ndi musiru. Lwaki? Ekisooka bannabusiro bamuwadde ebisanja 3 nga mbaka wa parliament. Otegedde? We bamuwa alina gwe yasangawo. Bw'akoze ebbanga bannabusiro kye yagenda obbakolera tebakiraba, tasobola kukinnyonnyola. Bw'amaliriza bw'agenze mu NUP ne bamumma kaadi, kati olwaliro najja yeesimbewo ku byonna bye yali badde anenya oba yali badde yeevuma, n'abibuuka byonna, najja ku muntu atasobola kujja n'agamba nti nze ngenze Busiro kati bannaye nyimiridde wano neesimbyewo, wabula ng'alina okuyita mu mitendera. Naye emitendera gyonna agibuuse gy'alina okwemulugunyizaamu, agenze ku muntu amwesimbyeko. Ekitegeeza bannabusiro kubawaabira Medad mutuufu awaabira mmwe okubeera nti temwamanya muntu gwe mulonze asaanidde oba takoze eki oba tasaanidde. Kubanga ku byonna byonna process Walukaga gyayitamu okutuuka okubeera candidate ye si yajeewa. Si yajeewa. Bw'abanga omuntu gwe mwawa ebisanja 3 eyalina gwe yasangawo n'olwaleero ayagala,
babanga tasobola kwawula ekyo nti Walukagga si kyekizibu nga ye abamu approving oba approving ebintu bye bakyamu then muba abamutuufu awaabe nga waabiramu abalonzi okubanga mwalwawo n'omumugjawo oba okubanga mwamubawa mwamuteeka palamenti abakiikirire abantu manyi ogenda kutegeera entegeera y'abantu olwaleero naye mmere abantu mmere ogenda kutegeera entegeera y'abantu olwaleero mmere tebalina binene no mmere bugombe kwevuga ebyo bino bya Uganda ey'enkya tebabiriiko tebabimanyi si bye baliko si bye baliko kati naawe oba otegeerera entegeera y'omuntu si bye baliko ate era woolabira nti bakyamu bajega kwe kulemererwa okontrolinga gwe bayita atasaanidde ate bo ne bajeebuuka mu ngeri yonna abasaanidde babasaanidde ekyo kikulaga nti Uganda ebadde ku bikukujju Uganda ebadde nnyo mu biwaani otegeera era essuubi olwaleero lwe tulaba nti kibadde kizibu nnyo Uganda okuva mu bizibu mweri ng'ekyalina abasajja ngaabo okitegedde so kakati kyobuuzizza yawaabidde ani yawaabidde balonzi lwaki bamwesiga yes beyawaabidde tugende ku kirala kale Mwami Museveni yabadde embaala eyo gye twalabidde ebifaananyi n'obutambi ebyazze bitiri nga buwera obw'enjawulo nga abaana b'amasomero beetabye nnyo mu laaleze era nga babawadde t-shirts za yero ne babaleeta abamu nga banyonyola abaana obutambi obwafulumye abamu nga banyonyola ababaleeserwa mpaka abamu baatuse n'okwekweka ne babanoonya gye bali beedimasita ne babanoonya emisinde miyitirivu nnyo paka kuba mulaale abamu tubalabako nga balaajana nti njala ebalumidde eyo okufaako obufi tebafunye kaakulya n'ebirala ebifaanako ng'ebyo kakati omukulembeze byamaliriza akawungeezi n'agenda era yasuze mu bagiyita state lodge embaale gye yasuze naye yayogeddeko ne bannamawulire nga tanabakwebaka ne babako ebibuuzo bye bamubuuza waliwo omwana omu omuwala yamubuuzizza ekibuuzo munnamawulire n'amugamba nti ssebo president tulaba nga kampeni zigenda mu maaso era zinatera okuggwa tugende tunukunda tulonde naye kiteeberezebwa okuba nti akalulu kanaba kawedde singa binaba tebitambudde ng'obulebo birina kutambula abamu bwe balowooza wajja kubeerawo violence okwekalakaasa sinziggu n'ebirala ebifaanako ng'ebyo ekiyinza okutataganyamuko naga nti bannansoba wa assurance ki n'abalambuzi oba n'abagenyi abajja kuno Mwami Museveni n'aseka abo obuseko bwe n'ategeeza nti wano tekisoboka n'agamba nti ebyokwekalakaasa bisuubirwe mu mawanga amala mu Afirika mawanga amala naye wano tekisoboka ate nga jjukira ffe waliwo ensonga egambibwa okuba nti nno kanoonye kalonde kakuume kabanje bwera okalangirira kabanje oba bukalangirira obukyamu otamatira kabanje ekigambo kukabanja kyetumanyi kikabanja mu bulungi ne mu bubi so neyanziza muganda wange okusookera ddala nsooka mu kifo ky'okuvumirira abatwala abaana mu laalizi njagala kuvumirira abantu abatamanyi Museveni emyaka 4 Museveni emyaka 4 gyafugidde bannayuganda temubaddeemu ensene esobola kusigala etya Uganda tebangako kizibu kye Mwami Museveni Uganda tebangako kizibu kye Uganda tebangako kizibu kye etya kakati olwaleero mu bizibu byo bw'okwata abaana b'amasomero nga n'obuyambi okuva mu gavumenti butono abazadde beekubampi batwale abaana mu masomero eri standard yenfu embeera zaabwe embi abasomesa obulamu bwe batambulira
okuwaliriza olunaku olumu okuggwa nga bali ku ssomero abaana gwe n'ojja kubanga olina ebizibu byong'omuntu n'okwata n'olunaku olwo lulamba n'olufiiriza abaana, kitegeeza nti tobangako muzadde, kitegeeza nti toyagalanga ku Uganda, kitegeeza nti tolowoozangako ku Uganda. Lwaki? Abaana abo mu bulumi bwe basomera be bantu betusuubira okuba nti be bagenda okusikira eggwanga lino. Naye bw'obanga ogenda kusikira eggwanga lino n'olaga omwana ndize kampeyini zange kikulu nnyo olwaleero tujje twekkuse n'abantu bange ab'akabondo kange mmwe ebyammwe ebyokusoma mubiveeko, obasigidde ekifaananyi nti kino ky'oliko olwaleero kisinga ne kiri abaana kye bakola ki? Kye baliko. Abaana bakula n'omutima oguleka ebikulu ne bagenda n'ebintu eby'ekiyaaye. Bakulaba nga laale gy'okuba tekuli bantu, ne t-shirt tebazikusabye, n'ogezaako okuzibakakaatikako, butokomyawo n'obatwala balwanire enjala ebaluma oba balwanire obumere obuliwo. Omwana ekifaananyi kyataetagana kulaba. Otegedde? So kakati awo kyenkugambira nti abasajja bano okusaasira, okulowooza ku ggwanga, kulowooza ku baana b'eggwanga ab'enkya tekiri mu ndowooza zaabwe. Era abazadde bannayuganda bino temubyewuunya. Omusajja bw'atyo bw'akoze eki? Bw'abadde ebbanga lyonna talina nsonyi ku kyayagala, tafaayo ku kikisobola kuddirira singa ye aba alina ensonga ye. Era twalabye abazadde, twalabye abaana mu masomero nga bambaza t-shirt, naye ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti amaanyi gabawedde, temukyalina n'ababeesiga mu bitundu eyo, kwe kukwata abaana bye muwaliza obuwaliza okujja ku laalizi zammwe. Tuvaawo awo. Omunnamawulire bwe yamubuuziza ekibuuzo n'ayanukula nti wano temusuubirawo ebya Kenya. Temusuubira byabadde Tanzania. Nze mbuuza, akalulu ako ffe tukategeka bannayuganda ng'abantu ba bulijjo abavuganya oba gavumenti yekategeka? Gavumenti yekategeka. Lwaki kemutegeka musuubiramu ebitagenda mu maaso bulungi nga mmwe muli mu kontrol y'obululu obwo? Lwaki musuubirawo effujjo? Recently twalabye n'okulaba nti amagye gagenda kwenyigiramu, temutulimba era gabadde gabibeeramu, n'olwaleero nga temunnalangirira era mwegali n'okutambula n'okublokinga bakandidates, naddala President Bobi Wine gamublokinga. Amagye kwegali ssebo, oba mubadde temukimanyi, mbabuulidde amagye gammwe kwegali. Kino munnayuganda kitegeere. Bwe baba beeteekerateekera embeera enzibu nga be bali mu kontrol, baba batuzuukusa nti balina kye bagenda okukola ekikyamu, ekitali kituufu, ekigenda okusitula bannayuganda. Naye bannayuganda bino mubimanye, tewali freedom, tewali ddembe lifunirwa ku mukeeka. Teririiwo. Kiddemu? Tewali ddembe lifunirwa ku mukeeka. Tewali ddembe lifunirwa ku mukeeka. Era akalulu tugenda kukakkiriza nga Byabakama akoze ebituufu. Byabakama bw'aba takoze bituufu tetugenda kukkiriza. Mwe mukategeka. Byabakama mwe mumulonda. Lwaki musuubira okukola obubi? Ffe tugenda mu kalulu tujja kukalonda. Naye muteekeddwa okulangirira akalulu bannayuganda kye bagambye. Gwe totubuulira bya Kenya. Kenya basobola okuba nga balwanira ŋŋano. Totubuulira bye TZ. Bafaananyeko n'omwana ava okukwata mu ssukaali. Maama naye tanagamba bannange bonna mujje wano. Omwana onabbye essukaali nga tannamanya na maama kyagamba kibayisizza. Naga niyigana. Ze mama sinaba ku ssukaali. Sinaba ku ssukaali.
walega ti gwa bisukali tewali sigwa bye sukali mbayise wano nina ensonga yange gwakyorooza nti mbayise lwakuba mwabbye electoral commission government ya Museveni kiki kye mwekengera nga mwe mutesitesa akalulu singa akalulu akadde katekeddwa magere mwali badde nammwe mulini ku bunkenge nga mugamba nedda nemmwe mukalina teffe tukize tukagendamu lwaki mmwe mutukubira toki nga musuubira nti ebinaavaamu sibigenda kubeera birungi mbadde ekyakugamba nti abatizi edio baba bekalakasizza be bamanyi ensonga zaabwe naffe ensonga yaffe ndala kuzaabwe ffe twagala twekunge bannayuganda tuyambe electoral commission okukola obulungi omulimu gwayo tugiyambako okukola bulungi mulimu gwayo bwe tugireka ne bigiwabako ffe tujja kujja tulonde nga bwegamba tubeerewo nga bwegamba tukuume nga bwe kiteekeddwa okubeera tulinde okulangirira bye tusuubira nti bye tujja kuba tukoze tetulina ffe buzibu electoral commission bwerangirira abannayuganda bye balonze bwe butabaamu mivuyo naye era ekifaananyi mukitukubirwa nti muzze mu blockinga bacandidates abamu naddala pulezidenti Kyagulanyi nekituleetera obutali bumativu kati twagala ku olwo olunaku tujje tulonde ng'electoral commission bwegamba n'okuuma tugiyambeko ne mu kulangirira erangirire nga tulaba buli wamu kubanga obululu tubulonderaawo ffenna ababa balonze tubeeraawo tulina okuvaawo awo nga tutegedde tukoze tutyawo era tewali teeka lyobeera omenye omuntu okugamba nti va wano woolondedde ng'ate akuyisa ojja olonde bw'oba ojja okulonda tomenya tteeka bw'omala okulonda omenya tteeka ate okubeera woolondedde ekyo kifu bw'oba ojja okulonda tomenya tteeka naye ate bw'osigala woolondedde musango nti ate musango temukikkiriza bannayuganda NNC anaavaako leero n'avaako enkya n'anaavaako luli mwenna mugenda naye ekikulu mu byonna kyekiriwa tewali kiswaza nga muntu kufiira ku maviiviigo nga teweerwanako kifu tekiriiyo ate era tewali kye bagenda kuwa ate era kye bagenda okumatira abasajja bano tokirina tokisuubira tokirinda emyaka na mingi naye bakulaga tebamatidde bagenda kumatira ki ffe twagala electoral commission nga bwe tegese okulonda ffe tukkiriza akalulu tukagendamu ekole ebituufu ebivudde mu kulonda tetulina buzibu nayo era ne poliisi tetubalinaako buzibu kagabeere magye tetugalinaako buzibu ffe tetulina magye nti tuleta gavumenti tujja n'amagye amagye weegali gavumenti bwekyuka ono omukulembeze ono omufuzi bwavaako tetuteekako omukulembeze era amagye gasigala gakola emirimu gyago kuba ffena abantu tetusomesa magye ffe obwaffe obuvunaanyizibwa kulonda n'okulwanirira akalulu kaffe gavumenti bwekwatibwa ebitongole byonna biddamu okukola nga bibadde biteekeddwa okukola sigamba nti no gana amagye gavaawo ono poliisi evaawo nedda ssebo basigala nga bali nga bakontrolinga eggwanga okukuuma amateeka n'ebiragiro n'ensalo zaalyo so kakati tebatutiisatiisa nti simanya tebisoboka wano bw'oba omanyi bw'oba tebagala bisoboke wano kola ekituufu kuba nawe mu njogerayo tugamba ekyakutwala mu nsiko yali obote kubba kalulu ffe tuli mu kalulu kewategese gavumenti ya NRM ketegese ketugendamu tugenda kukagendamu tetulina buzibu tetujeemanga nako era ne pulezidenti waffe ali mu kutambula akanoonya nsalo ku nsalo ffe tukagendamu twakkiriza electoral commission keyategeka tukagendamu kyetwagenda kugikkiriza kwe kulangirira byeyagala ente gigenda kusoboka electoral commission twagala erangira bye tutegeera nga bye tulonze tetugirinaako obuzibu ne bwerangirira Katumba oyi naye nga singa baba nga byebituufu tetulina buzibu kati mwe ebituufu munaabitegeera mutya kati tubeerawo mukwokana ku byakakiko by'ebyokulonda andi mu kulonda tubeerawo ne mugoberera ne tugoberera kanoonye
Kalonde Kakuume bebaka mukulangira abeerawo bwebakalangirira obubika bangi bwekiri bwekiri abo nga bagenda mu nsiko ne bavaayo yes nabo mibiri bwegiti si byuma bo nga bagenda mu nsiko ne bavaayo embeera yonna bwe kusindikiriza okukola ekintu bannange bw'olaba ekikyamu eri obulamu kyewale ne bw'osanga ekikusoomooza tolina kukijjawo nakudduka olina kuyiiya amagezi osobola otya okusomoka ekyo ekikusoomozezza kubanga olugendo lwonna lubeeramu ebisoomooza neffe tageti yaffe ki ggwanga lyaffe okulitereeza okulijjako obufuzi tuyiteekemu obukulembeze otegeera so muganda wange nebaza nnyo bannayuganda okusingira ddala nebaza nnyo pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu eyaggulawo essuula empya eyawo kugatta bannayuganda ebibuuzo tebyakendedde ku bantu abadde balowooza nti eriyo ekitundu ekiri eggwanga lyabwe eriyo ekitundu ekinyigiriza naye munnange bayogedde ne bagamba nti nedda si ffe ate bo ne balaga nti bali bubi nnyo n'okusinga ffe tuli bubi n'okusinga mmwe era be batubudde ne bagamba nti Kabondo si ffenna sina Kabondo Kayumba ekyo twebaza nnyo pulezidenti essuula ewo gye wagguddewo okuddamu okutegeeza bannayuganda nti muno takulinaako bulabe takulinaako buzibu babaawula mu bugenderevu basobole okuyisaawo ebyabwe nga batwale eggwanga lyammwe bannayuganda bannayuganda obyebazizza pulezidenti mwebaziza ne bannayuganda nembeebaza balina ekifaananyi kye batulaze mu nsonda ez'enjawulo ng'otuula wano e Kampala n'olowooza ekiri erira ng'olowooza bulowooza bw'olemererwa okuba ng'otuuseeyo ng'ogamba Mayanja yaŋŋamba atya Mayanja yaŋŋamba ti nno bano abalaŋŋo tebateekeddwa kukolagana n'Abaganda abaluuli abanubbi tebateekeddwa kukolagana n'Abasoga wamma kyekyo kye baŋŋamba kati gwe ng'obeera ku ekyo ekikwate ekyali badde kibajuna mwenna ng'Omusoga asinkanye omunubbi wali tatawaana na kugezaako kwewamukisa kugamba nti tukwatagane ku nsonga bweti ye kimu kyokka kyokka ekyamuteekeswamu nti Omusoga talina kukwatagana na munubbi kampite wano naye ayite waki ayite wali so ne kibalemerera okusolovinga ensonga zammwe kubiri bye mutaalabako kwebyo abantu bye baleeta natives ezo ze baleeta nga bo baagala mwawukane bo babanyweze kubanga buli omu ajja lulwe eri oyo omulabe n'amugamba byayagala n'amugamba byayagala n'amuggyako byayagala n'amufiiriza oli ebimugasa so kakati awo eyo enkola nejja nekola ki neevaawo badde nga njayanira nnyo ekintu ekyo neŋŋamba nedda tusobola okukkiriza ebitaalabako kituufu ne betusomako obusomi naye ate waliwo omukisa naffe okubaako ate bye tumanya lwaki omukisa ogwo tugwejjako nali agadde okumanya kubanga omusajja yakugamba nti bw'obeera oli Soweedi n'ogenda ewa Josefu bafuba nnyo bakuliisa kyotalya kati gwe nekitakuleeti agamba nti abatategedde nti nzijaawo bakijjeewo ekyamangu ago kibagenda okundisa kyesobola kati gwe obwongo ne butakuweereza gwe ng'ofa kimu kyokka kiri nti nze Umaru bwe nagenze ewa Peter mundaye Umaru bw'otuuka ewa Peter bajje bujja wali kasolo nga bakakuwa tekutusaana kwerubuuzaamu kulowooza nti naye mu kiseera ekyo kaba kavuddewa besaalagaanyiza nti nzija awatali bukya yaako otegera ekintu ekyo so nga ate kikwetaagisa gwe kumanya kimu nti nze Umaru njagala mbeere ne Josefu mbale okumanya obubi bwe ndaba obuzibu bwa ate nga bye bakunyumiza eri emabega yonna gy'oyise bw'oba ng'oli Muganda ng'obadde olaba ku mukiga ne mugenda ne bukolagana kye mukolaganye mu ekitonotono ate n'ojja wano ne bakubuulira ti omukiga tebakolagana n'Omuganda ate n'okkiriza ekyo nga kiri ekibadde mu action tufuddeyo nakikola ki kukirowoozaako kati abo abantu abatayagala abantu ababi baba tebaagala bantu bakolagane
ne baba n'obudde bungi nnyo obunnyonnyola omuntu akola obukyayi okusinga okukola obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga Museveni kyasinze okuteekako ennyessira okuzimba eddwaliro ayawulamu Mayanja ne Yasiini naye nga tazimba eddwaliro nakuliteekamu ddagala nga tazimbye eddwaliro nakuliteekamu ddagala otegedde kati buli muntu n'abeerawo ng'abeera mu bibuuzo agamba kiki ani mukyamu oba nze mutuufu nga tamanyi kubanga ye alina obudde bwamubuulira ye abulina ye kyayagala kimu kulaba nga tebakwatagana so ekyo kyo kirabika nti kiweddewo era bwe tugendera mu kaseera kano ak'eggwanga nga litwetaaga wamu nga litwetaaga ffenna Mukama atusaasidde tugenda mu kaseera nga tetulina bibuuzo ku bannaffe tugenda mu kaseera nga tulina bye tuzudde eri bannaffe tugenda mu kaseera kano nga ffenna eggwanga litukwatako kyenkanyi kwa waliwo endasembeddeyo okulaba nga bamaama bakadde bagamba eno tewayitangayo mukulembeze yenna wadde okusabayo akalulu gwosoose era ne luno olutindo teruyitako mmotoka mwe musoose okutetenkanya abazze obuzi muyiseeko emmotoka mu kaseera aka katono tukusaba tugenda kubeera naawe mu buwanguzi tukuwonga eri Katonda naye tusaasire otuzimbire enguudo abantu aboogera ebyo babadde bekanungu beerukunjiri pulezidenti weyayitidde awo mu Kasenyaawo moloka awo wezakoledde ki weza olutindo awo lwe lwagiridde awo wabadde wabye ennyo ebigambo bye twawulidde mu bakyala abo so n'olwekyo bingi bitujja okuba nga tulaba naye tetwekanga bingi ebigenda tuchallenginga naye tetudduka bingi ebyetaagisa eggwanga lyaffe okukola kwaliwo obudde bwaffe obwonooneddwa abakyamu so n'olwekyo buli munnayuganda wenna kwata w'osobola n'amaanyi go kwata ng'ali omu tulinamu n'abanafu b'endowooza n'abanafu b'emitima nga bo bangu okuva mu bannayuganda bannaabwe nga bangu okuva mu baana baabwe nga bo kye batunuulira kimu mmere embuto zaabwe n'okusanyuka okwo okw'ekiseera nga tebategekedde tebalowoozeza ku baana baabwe bagenda kusikira nsi eno so baganda bange mbaddeko nammwe mwebale nnyo mwebale ddala okutuuliza waliwo ensonga endala gye manya tukone ku katono tumalize nayo eya Bob Njagi ne Nicholas Oyo bano bannakenya abateereddwa okuva mu mikono gya gavumenti era nga bo bagamba nti mukwatibwa kwabwe ababakwata babadde bawuliziganya butereevu ne Mwami Muhoozi nga bawuliziganya butereevu naye ne kubigenda mu maaso ne kukwatibwa kwabwe era ne Mwami Museveni bwe yavuddeyo yakitanyiza bulungi nnyo nti abantu bano babadde mikono gyabwe nonkubadde nti nno ab'ebyokwerinda baasuka kubeegaana nga bagamba nti si be babalina naye kati situmanyi baani abakola ebintu bino simanyi tabikera ebyokwerinda because bino bikolebwa nga ab'ebyokwerinda tebamanyi ate abakulu oluvannyuma ne bavayo ab'okuntikko abasembayo ne bagamba nti ffe tube tubalina abo nga tubakwese mu firiigi zaffe so bingi bye bayogedde nti abaana bangi abali eyo n'abantu omuli ab'ebyokwerinda omuli nawuddesamba waliyo ne muganda wa minisitaani Kayindo Tafiire naye ali eyo wali abaana b'NUP n'abantu bangi nnyo waliwo abalina ebisago waliwo batalina bisago kugamba ne bannyonnyola nga ebintu si byangu nnyo lino ggwanga kira bigenda kukoma wa naddala mu kaseera kano ketulimu ketugendamu ensobi naddala kati nga olwo abakwatiddwa n'abasuubira okukwatibwa kubanga buli muntu yena awagira Kyagulanyi essaawa yonna oba okirindiridde nga kufa nti okwatibwa essaawa yonna ensobi esookera ddala ngenda giteeka ku bannayuganda beweebazizza luli nebazizza mbebazizza kati ngenda gibateekako kye bagenda babuukamu nti ebintu bino tuganye
okugabana obulumi ne bannaffe. Gwe n'olinda ekintu ne kituuka ku ggwe n'okakasa nti kibeerayo. Ekyo kikyamu. Era nzagi mu kuvaayo si be batubuulidde, balina bye batubuulidde naye si bipya. Bibaddewo. Abantu bangi bannayuganda bannaffe babuze. Abantu bangi bali eyo mu makomera tebali misango. Abantu bangi tebatwalibwa mu makooti. Wano namba y'abannayuganda babimanyi. Otegeera? Babimanyi nnyo. Naye ne bwe tuneebuzaabuza tutya eno Uganda terina gavumenti. Gavumenti kitegeeza kusoloza misolo, kukuuma abantu n'ebyabwe, kuzimba ggwanga. Otegeera ekintu ekyo. Naye wano kifaananyi kikyomanyi ekikuwa nti waliwo obukulembeze nga ddiiru ennene ez'obulabe ate ziggwera mu nnyumba oba mu nnyumba eyalibadde erabirira eggwanga Uganda. Kati nno ebintu bino gwali eyo kimanye bikoleddwa emyaka ameka? 4. Kati ate yabitandiseeko tannafugako. Giri 4 gibakubye. Kati muli beteefuteefu n'okugenda emirala gye mutamanyi nga n'abaagala engeri gye bayisaamu mugiraba. Otegedde? Bw'oba tonnafuna kizibu ku ggwe ku mubiri gwo eriyo omuntu wo gwe kituuseeko. Bw'oba tonnafuna muntu wo gwe kituuseeko eriyo famire ezikaaba ku lw'ebintu ebyo. Bw'ebanga famire ekuli wala waliwo bannayuganda bangi abali mu kusasulira omuwendo omunene gwe bateewola, gwe batalyangako, abantu nga tebalina misango. Naye kibi nnyo okufugibwa abantu abanafu. Obunafu gwe kwata obunafu obuteeke ku paati y'omubiri gw'omuntu wonna wonna gw'oba oyagadde, olabe obunafu obwo singa bubeerako ku paati y'omubiri gwe emu buba bufaana kibi ekiba kinaddirira. Nga paati y'omubiri gw'omuntu eriko awali obunafu gwe buteeke mu kitundu wonna kyoyagadde ku paati yonna, olaba ekiba kinaddirira. Abantu bano, abantu abatekkiririzaamu baba baafuuka ekizibu eri eggwanga nti ebyo obikoze emyaka gyonna togenda kusobola kubimaliriza myaka gyonna, kubanga olwali bannayuganda bawakanye. Kituufu naye kye tulina okumanya kiri kimu nti tewali agenda kubeera munnaabwe bw'abanga ne muganda wa Kayindo tafiire ali eyo. Tweyanziza. Mubeere bulungi. Mweraba. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi azajjaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti. Gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira tukuma amazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9939 olwo obe ng'ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.